kitalo nnyo nnyini ddala muganda we amaze n'afa bambi maziga na miranga side eyo ebintu ebisingako awo bingenda okubeera nga tenkuleetera mu maaso awo mu katambi ke nkoledde essaawa eno naye nga muzikirize mbere nga tembabuuzako abamisafari ProUG era nga buli muja asinzira okubeera nga te agoberera mbabuuzako abalabira Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain n'eddungulu lyonna okutwaliza wamu olw'ennyuma ddala okubeera nga temugoberera abalabira mu ggwanga Uganda. As usual video etandika na kubeera nga te likinga sharingirako abalala eyo mpola ate gwatandika kubeera nga tosubscribinga subscribe notification bell nayo gikoneko ejja kubeera nga ekwalatinga buli wonna bataddeyo ekipya ajja kubeera nga ofuna ka notification yawo kakati munaye waliwo ate ekipya ekyakagwawo nze buli dakiika buli second buli ssaawa mbeera nina ekipya kyembeera nkuleetedde era nga ka notification oluusi wekaddireyingamuko tekigenda kubeera nga tosigala onsaakinga Fahad ProUG wali ku YouTube era nga ojja kubeera nga ekintu okirabira ddala nga kitambula bulungi nnyo maridadi sana nga bwe nakutegeezeza maziga miranga na biwoobe journalist amanyikiddwa nga Ibrahim Mukasa era nga essaawa eno bambi yali mu ggwanga lya Canada ne famire ye yonna bambi abadde ali eyo yakamalayo ndowooza ebbanga lya mwaka gumu ate Uganda amawulire agavayo si malungi n'akamu mutowe bambi yatuvudde ku maaso mutowe yafudde era nga ekyennaku ekiriwo tasobola kubeera nga te adda Uganda kubeera nga addayo n'aziika obunno bwe buzibu obuli mu bankuba kyeyo ogenda n'obeera eyo naye nga tosobola kubambi kubeera nga te ovaayo so Ibrahim Mukasa bambi tubeere nga tumunyolerako bambi kibi nnyo nnyini ddala ate Ibrahim Mukasa wennaaba nkugjeeyo ababbi abadde batigomya eggwanga Uganda naddala wali mu Kampala mu videos nga mubulaba ensonga zikutte wansi ne waggulu era nga abamu ku bo basobodde okubeera nga bakwatibwa ekyennaku bayogedde ani abadde abatuma wabula ebyembi wekyewunyisa abadde yabatuma mwenna mumumanyi bulungi nnyo era nga akatambi kagenda kubeera nga tenkakutirawo nawe osobola okubeera nga te weerabirako nabagamba comment section ebeera open era nga olina eddembe okubeera nga tosulawo kyonna kyowulira kyoyagala okubeera nga te owandikawo wansi awo olina eddembe eryo soka matera butambi buno ate nkomaona amawulire amala mayitivu nnyo temuvaawo. Let me tell you one thing. Abaana we mulaba basomye basoma era bamba amadiguri aba batukuba abamba amadiguri basekedi bafude mu college. But the problem is the government has failed to emancipate them from mental, financial, physical slavery. In their minds, they are tied. They don't have possible solutions out of poverty. Boba manyi nti kubba kunyagulula. And do you know why? These are the disadvantages of education.
okusoma kuyigiriza omuntu okukola ssente ng'akozesa mutwe gwe. Oba muntegeera? Kati omwana oyo bw'abanga yayiga nti ayina kukozesa mutwe gwe talina kukozesa maanyi, emirimu egisinga gino bagiboola, tebajja kujagala, bagenda kwagala mirimu myangu. Era emirimu emyangu egyo because they want easy money, bwegigaana they would rather resort to stealing. Agambe kankozesa obwongo bwange nzibe nenze sigenda bonaabona kukola mirimu egyo ng'ate nakera ku makya n'ensoma. They want good money but they want easy money. Kati government bw'otaba solution abaana abo, oba creating the shelters, oba creating the businesses, business ideas, biki gwe n'obaleka bulesaawo mu bbanga, they are going to look for easy ways of making money. And I'm telling you, to most people, to most youths, stealing is an easy way of making money. Kati mu mbeera eyo tulina okuteekawo nga tukozesa obwongo possible solutions. Tuyinza tutya okulaba nti abaana bano babeerawo ate nga emitima gyabwe gikakana beesonyiwe ebintu by'okunyagulula n'okututta, otherwise bagenda kutumalawo. Leero poliisi ekwata 5, 10 be badda, n'ekwata 10, 20 ne badda, bw'ekwata 2, 10 ne badda. They are mushrooming at a very high rate. Naye nze nandirowoozezaamu, let's get solutions. One, nze nayina amayumba ge nali nzimba mu Lumuli Seeta wane Mukono, naye nali nsika amasannyalaze, nasika ebikondo 2 era byantwalako akasente kange kangi. Naye n'omuntu gwe nasikako ebikondo ebyo eby'amasannyalaze yansasuza ssente. Nenze nakola ntya bwe namala osika amasannyalaze ago, abaneiba bonna bansabanga amasannyalaze ku bikondo byange, nabo wange amasannyalaze naye nabakuutiranga ekigambo kimu nti bannange mbawadde amasannyalaze gano, naye neiba yina aliddamu kusaba amasannyalaze tomuggyako ssente, muleke nga nange bwekuwadde amasannyalaze gano ku bwereere, nawe baleke abalaba tapping. Era nkubuulira amazima, okutandikira ku miti gyange okweyongerayo ku kyalo, abantu bonna tebakyabasaba ssente, buli ayagala osika nga bw'ayagadde. So one good deed can be spread to another, and it can spread like fire. Oba okiraba, positive fire. Kakati bwe todda ku kino embeera eriwo, nze nandigambye bwe nti abantu abasinga si bayaayi, si babbi, si batemu, naye embeera yebabeezaamu. Ate embeera egyekoma okweyongerayo, nabo ne bongera okuhadeninga. Nze nandirowoozezaamu nti ffe ng'abantu tubeere eŋŋombo. Bobi Wine yatugamba eŋŋombo nti mujja kukiwulira, naalumanya ne saamanya. Namboozi yalina eŋŋombo ti buli muntu agumye munne. Naye nse nga mulindwa mbadde mbakuutira mubeere n'eŋŋombo, oba ffenna tubeere n'eŋŋombo, buli muntu waali akwate ku munne. Si mu bubi, nkimanya bangi tebajja kisobola, but these are simple solutions to life. Singa buli muntu asobola okwevaamu, nga bw'ovaamu n'okwata ssente n'oziwa pasitawo, nga bw'ovaamu n'owa ssente omuntu omulala oba mugandawo, singa twevaamu omuntu n'okwata ng'ekimu ekye10 ku kakadde n'okwata emitwalo 10 n'ogamba gino emitwalo 10 ngenda kukwata ku bavubuka 2, buli muvubuka mu emitwalo 5, mugenda lowooza nti emitwalo 5 ssente ntono nnyo, teziyamba muntu, teziyamba gwe, kuba mindset yo oli mugagga mu bwongo obwo, ezo ssente tezikyakumala. Naye omuntu wa wansi oli asembayo, ezo ssente asobola otandika n'asubulako bu biscuit. Abo abaana bemulaba batambula ne bu biscuit, olowooza akozesa capital wa ssente mmeka? Atambula ne bu biscuit okwo ku street. Aba abakyala bemulaba abamu abatunda bu groceries obwo on the roadside vending, abo bemulaba ku bbali, mulowooza bakozesa ssente mmeka? Osobola okusaba omukazi ng'akozesa emitwalo 5 10, nasobola bufuuti bwe biki? So 50,000 can uplift the livelihood of someone and hinder them from creating such atrocities. Nze nandirowooza nti bw'okwata emitwalo 10 n'owa abavubuka 2 ate n'owa b'otamanyi wabula nga baakukyalo,
gwe bawe okitegera wayitawo emyezi ebiri ukotayo emirala 10 either bongeremu ka capital oba sikyo wabalala babiri. I'm telling you mu Uganda muno bwe tuba tuli milioni 5 abantu abali obulungiko boyambako abantu babiri bwe bati tuba tugenda kuwera abantu milioni 15 abali obulungi. And the fact is every good deed has a positive repercussion. Olaba abantu bonaba obakutteko nabo bali kwata kubalala. It begins with us. Tuleme kusaba government byeremedde tuwa. Nze njaga nange government eddako ensange ngandi mulamu ne bannangi abantu batuli bubi. Abantu batuli bubi. Mbabuulira amazimazi muzeyi batunyumizanga nti wabeeranga n'omuntu nga munyumya emboozi emisana munyumya bulungi museka obudde obutuuka ekiro ekitamu ne kimukwata n'atandika okusera. Naye mbabuulira amazima kati tutuuse mu budde ng'onyumya n'omuntu museka musanyuka muli emmere emisana obudde bwe buziba amaaso ne gamyuka feesi n'etaama n'azimba ekitambo ne kimukwata n'akwata buloka omulala n'akwata peva omulala n'akwata ekiti nga bwakutula si oyo gw'obadde onyumya naye emisana birawo akatayimbwa birawo peva. We are creating beasts out of our people. And this goes to the government. But not only the government, it also goes to you as a people. Gwokozeewo ki? Kakati buli omu abadde alaba video z'omuvubuka ono omubbi abadde atambula ng'akuba kickboxing abantu. Omuvubuka oyo ye muvubuka yakuba mu Indonesia oba yali mu China yamugoberera ekiro n'amukuba. Ye yakuba omusajja near kitruck abadde agenda atambulira video ze zibadde zijja zitambula ng'akuba abantu n'ababba. Abantu abasinga mu Uganda bagenda ne beerabira nti Uganda yavaawo wali emabega we yali mu 2019 essaawa zino Uganda police efuba nnyo okulaba ng'eteeka kamera buli wamu era bafuba kye basobola. Banga Uganda police si Dubai police America teba standard ne equipment tebazirina. Naye nze ntwala okwebaza Uganda police okubanga yasobodde okubeera ng'ekwata omuvubuka ono azzenga kuba abantu. Ekyewunyisa nno bwe bamukute ne bamubuuza kye kibadde kikubbisa abantu yabadde agamba mbunjala yebadde mubbisa abantu. Kati ne weebuuza omuntu asinzira n'okubba abantu tteke mukubeemu n'agwa njala ekubbisa etya oyo nnoomu. Uganda police era yasinzidde awo n'ekwata n'omubbi ababbi abagenda ne bamenya mu dduuka ne babba. Kamera zaabakwata bulungi feesi era nabo be bamu ku bantu abalowooza nti Uganda ne bakwata feesi. Okitegeera teri kituukawo. Kakati nno weewo so tugatte obugalo leero at least twebazzeko ku Uganda police kuba bambyegezezzaako nnyo okulaba nga at least esolving emisango egimu kugimuzeemu. Ndi musanyufu olw'okukwata omuvubuka oyo n'Abannayuganda ekisembayo bannange bw'olaba nga bali mu kubba omuntu mu lujjudde omubbi abeera omu mu abantu ababeerawo mu 2 oba 3. Simanyi lwaki babeera babba abantu nga mwe muli mulaba ate ne mutabaako na kye mukola. Kale twebaziza nnyo Uganda police.